opposition yayogedwa munne wa Museveni Kayinda Otafiire yennyini. Njagala mumpeyo dakiikemu oba bbiri muwulirize ebigambo bino then ngende maaso n'ebigambo byange. Temukkiriza tuwuliziganye mbasaba ffenna tusiriikirire. Omuntu ayogera ng'owuliriza obubaka buno manya tayagala obuwulirize. Tusobola okwewaayo eddakiika bbiri oba ssatu n'otuwuliriza obubaka buno. Teekako eddoboozi eryo. Alright, olunaku olwaleero omukulu amanyikiddwa nga General Otafiire ebibye si birungi bwe twogerera ssaawa zino eno abanene mu NRM bamuyise lwaki ayagala okusayidinga n'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi kugamba Bobi Wine kyabakoze wali eruwero olunaku olwaleero ku location ye 1 video njagala tugiwe obudde owulirize ebyaddala bannayuganda tebakyayina amasimu tebalina network tebalina internet naye nga tetunagendayo mbadde nsaba eno video osooka ogimpete ka like bw'oba omaze subscribing wegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi asobodde okubeera nga azibula bannayuganda amaaso n'abagambye ebyaddala bano abasajja nabo batandise okubeera nga batya olaba General Kayinda Otafiire asobodde okubeera nga asayidinga naffe kitegeeza ki ebyaddala naye yasobodde okubeera nga afiiringa amaanyi gaffe bino bisitagala byogerera nnyo wuuno ye kennyini nga byogerera tumayi tweyongereyo. Opposition yayogedwa munne wa Museveni Kayinda Otafiire yennyini. Njagala mumpeyo dakiikemu oba bbiri muwulirize ebigambo bino then ngende maaso n'ebigambo byange. Temukkiriza tuwuliziganye mbasaba ffenna tusiriikirire. Omuntu ayogera ng'owuliriza obubaka buno manya tayagala obuwulirize. Tusobola okwewaayo eddakiika bbiri oba ssatu n'otuwuliriza obubaka buno. Teekako eddoboozi eryo. There wasn't much we could have done. Naye mwe Abaganda mwansobera. Oyinza okufumba oluwombo n'oluwa mujjaawo yaba alugabula. Ne mufumba oluwombo ne mulusalendalinga ewa mujja wammwe yaba alugabula. Mutegere kyenjogera. Ebyo byammwe emyaka 5 mubonaabona amayumba gamenyeka gali mu Buganda abantu abasingawo okufa baali ba Buganda ekibiina kyammwe kye mwabiwera omusaayi ne mukikawulira kale ebyo si byo bindeese mukoze ki mukitegedde. Ndowooza ne bw'okomaawo. Baganda bange emyaka egiyise bangi mwali temunaba kuzaalibwa. Abaliwo kati nga bakadde baali baana bato baali bavubuka bato. Bangi mwali temunaba kuzaalibwa. Naye waliwo okulonda mu mwaka gw'ekinaana. Okulonda okwo kwali okuvuganya kwali wakati w'Obote n'ekibiina kya UPC. Kwali wakati wa Ssemugerere n'ekibiina kya DP. Museveni yali yeesimbyewo mu kibiina kya UPM. Waliwo n'omwami bamuyita Kyapa Kalwanga mu kibiina kya CP. Baganda bange mu kiseera ekyo Museveni yafuna 1%. Ye yasembayo naye n'agamba babbi obululu n'agenda teyagenda waabwe yajja wano mu Luweero Triangle n'atuukirira bakitaffe ne bannyaffe n'abagamba bannange mulabye obululu bwa Ssemogerere babubbye tugende tulwane tukomyewo enfuga ey'amateeka tukomyewo demokrasi tukomye ekibba bantu bakitaffe ne bannyaffe ne bamwegattako bali mu myaka gyammwe bali mu myaka gye mulimu. Abannayuganda naddala Abaganda baamuno Abaganda ba wano ekitundu kya miliyoni 50,000 be battibwa. Olwedde mbabuulidde Kayinda Otafiire y'omu era emmandwa yamulinnya n'ayogera baani abaabatta. Naye oluvannyuma lw'ebyo byonna Museveni bwe yawamba obuyinza ne tulowooza nti bye tubadde tulwanira be bagenda okuzzaako. Olunaku lwaleero tuli mu kampeyini naye nyambadde bwe nti kuba obulamu bwange buli mu matigga.
onakubayo tuli mu kampeyini naye gye tuze gye tuyise simanyi bameka be basse naye gwe tukakasiza tubadde nga kilomita emu nga tutuuka wano omwana ne bamutta tuli wano olunaku lwa leero naye mwami Museveni ng'akozesa sente z'omuwa omusolo agula zi t-shirt n'aziwa abantu n'abawa ne sente z'omuwa omusolo ne baba transportinga mu mmotoka za poliisi zezitika abantu ozitwala obatwala kulaali za Museveni ne babawo omuceere naye ne beebulungulawo n'amate tebabakkirizibwa kubaawo ku ludda olulala ife tetulina muntu gwe tusasula kujja tuwuliriza tetulina gwe tuwa transport tetulina gwe tuwa muceere naye muze mulaba nga basula emisambu mu kkubo batugalira amakubo nga baagala tuyitemu ga mu kyalo naye buli we tuyita abannansi abakuŋŋaana mu bibuga byabwe jjase tuwulirako n'otulaga obuwagizi babakuba miggo babakuba tiyagasi babakubisa obuma obukubisa amasannyalaze babafuira pepa spray eyo ye Uganda gye tulimu olunaku lwa leero naye njagala okubabuulira ekindeese wano olunaku lwa leero kuba manyi amazima mugamanyi abantu b'omuli weeru seetaaga kubanyonyola nnyo ekindeese wano nze ndi Mukristo bwe Mukama waffe Yesu Kristo ng'agenda yatulagira timugende mu mawanga gonna mugende ku buli muntu gwe kikwatako mumutuuseeko obubaka buno omusango mujja kuba mugweggyeko buli bagusinzeko mazima njagala obbagamba ebigambo bino mu abaana ba Buganda njagala obbagamba ebigambo bino mu abaana ba Luweero nze ng'omuntu sina maanyi nze ng'omuntu ndi mu bulabe bw'amaanyi naye nkola buli kyensobola era ngenda kola buli kyensobola oba bankubye tiyagasiika natya oba bamenye magulu oba obulago butudde okutuuka ku buli muntu mutuuseeko amawulire gano bw'alisalawo ye okusigala nga muddu buli bagusinze ye amawulire ge galiwa baganda bange yefe bangi baganda bange yefe mwambalina obuyinza ate muli wammwe njagala babulira ekigambo kino baganda bange bano abantu babatya nnyo tebatyanze Kyagulanyi. Omukulu Honorable Mathias Mpuuga akomyewo n'enkuba empya nkugambye ava Tanzania okusinziira ku information gwe twafunye omulogo gwe yagenze okulaba kirabika abadde w'amaanyi kugambye akomyewo alina confidence video njagala ogirabe ongambye byaddala kana akasajja kanaasobola owa NUP yeesimbyewo wali e Masaka Nyendo sako ngambe uno ye kennyini alagira ddala nti nebyaddala yatya dda sokola video tuwendoze mu comment section. Sajja mukulu lwalwa akola ebyo ekikulu olwana akola ebyo ekito noga nti kakati ono batega mutege nga bano abatega amasannyalaze ag'obuwaya lw'omukwasizzaako n'afumba ne gaaka lw'otamusanzeeko n'osula mu nzikiza ekibuga tulowooza nti Uganda ggwanga kkulu musajja mukulu alina okuwalirizibwa okukolera ekisajja kikulu kwe kubanga ejjukira nti mu myaka 5 waliyo akalulu bukibanga bajjukira nti emyaka 5 walina okubeerayo akalulu mubeera ggwanga kkulu okuteekawo akalulu bwe mukateekawo mukateekateeka ng'abantu abakulu bwe bateekateeka ng'amawanga amakulu bwe gateekateeka okulonda tulina okutya nti n'okubikolebwa mu Uganda nga tuteekateeka obululu ebyogeza ku baddugavu nga abalowooza abakwata ebintu mu ngeri ensaamusaamu nandibadde balina obusobozi obwenkanidde awo wekiba Katikkiro njagala kwebaza ku RDF okuvaayo kangula eddoboozi nga waliwo ebitagenda bulungi mu byobufuzi mu Uganda. Eggwanga lino likyalina bbwa ddene. Eggwanga lino ery'emberi ya bwannantagambwako yetuusizza wano. Bwannantagambwako mu byobufuzi okwemanya essajja okukamirwa ebina ate
n'ekanaggweramu eyo bwe guli gwagonja teguggwe nga si akutte ekyengabo. Kale buli alina amaanyi tafa ku balala. DF Oweekitiibwa Katikkiro mu ntandikwa yaayo twebuulirira nga tutandika ekibiina kino, ne twebuulirira ku nsobi ezikolebwa mu bibiina by'obufuzi, ne twebuulirira ku nsobi ezikolebwa mu bukulembeze mu Uganda, ne twebuulirira ku bulemu bw'emyaka 63 egy'ebyafaayo. Obulemu obwo nga mwe mulina okuteekateeka okulonda mu ngeri y'ekibugwe. Oweekitiibwa Katikkiro nzikiriza n'obuwombeefu kwasa ekiwandiiko ekirimu ebyo